ngukola nti era wampulira ojja nkunkwana nti wadde ensula mu kikoni nzirayo omukaaga bantuusa ku musanvu okisibe. So bwe mba ntandise okubeerako naawe mbeera manyi olina okuntegeera. So I think n'omulimu nagwo guno ogw'okutambula ekiro oluusi jjukira oluusi oba tokoze ekiro okola ku makya because nze Ruth saali mwana mwemakuze nze kusoma after kusoma kulaba oyo omuntu anti baga nti n'ebintu ebibi happeninga ku bawala abalungi saali mwana mwemakuze wadde era nasabanga Katonda ba boyfriend baaliyo ekituufu nga bakwana naye nga ndi mukoddo. Omanyi natufaano ku interview omu nga ngamba olina beera receptions era nabusumbuwanga nnyo okuleka my boss yalowoozanga ng'amanyi ekituufu kyenkola naye abasigadde muli akusalaga mpozi okola kino mugamba ndi animator sigwabalenzi nze naawe kuba nayingira radio mbadde nkola n'abasajja nakolanga ku super nakolanga morning show basitanga zuukuka yes nalimu n'abasajja nze mukazi ze kaaliko rasta robo muzeeyi muteeweta nasooka nenkola ne mwami bwanika actually nasooka nenkola mwami bwanika nenkola ne kalemanzira bambi omugenzi atibu nenkola ne muzeeyi muteeweta nenkola ne bakidaawo basajja bonna bakyusa show netukola rasta robo nze netukola ne muzeeyi muteeweta era nga basajja nze mukazi aliko okitegeera nemala nenzija ku ddembe nze mukazi ze kaali ku show waliko gayi bamuyitanga ni Mese ontwe wewe banasona basanga kunasoka nenkola nabo then ne baavaako ne bakyusa era show nenkola nze Kasuku Muzeeyi Muteweta Shafiki ne Zizinga Zizinga ono wa Fun Factory tuli bataano era nze mukazi aliko anyway ebintu Katonda alina engeri gy'atu design n'agamba kati kibebi kyange kino nkikoze ntya wekinagenda ennyo mu kikazi ki bajja kyonoona n'agamba kati design nkuteeke n'abasajja. Even my friends ziri balina nkola bakwano bange abasinga balinga balenzi okimanyi nina emikwano simanyi oba badaabirawo naye nina emikwano obanga esatu abakazi abasigadde basajja ate bwe mbuulira eky'omunda mwesooka okibuulira abamusajja ate abasajja pozi ennaku zino bayiza olugambo naye abasajja tebalinanga lugambo. You know that your secret is safe. Yeah. You get it? The secret yange eba yanga wowulira ekigambo secret. Wenjogera that's not a secret. Era nina ebyama byange ng'ebyange ebyekikazi ebyange. But waliwo weetaaga like you need to talk to someone. But you know when you talk to someone olyanga solve that problem. And sometimes life is not buli omu. Simanyi twatandise. And I'm telling you, nti abasajja nze nzika nga nkula balowoozanga oba tujja nakwonooneka ne trust me wera tomboy abalenzi babeeramu nnyo wayagalira omulenzi oba omwagadde genuine kituufu ate nze n'ekyammenyanga ennyo nali mukwano nnyo gw'abalenzi musomo kati nga bambuulira obuwala bwe bagenda okukwata bwe bagenda obikola walayina ebihappeninga n'ofe ennaku nogamba kalaba akaana akalungi lwaki obubbirako nze nabwo nabubuusa obwana munaye buba bulowooza gwe tobwagaliza jika bwabeeranga pretty nagamba kati nno laba no actually omanyi baalitanga actually ekitiibwa biki omukwana actually zirina we zitutuusiza ate nze kyanjawulanga kuba na tomboy nti kale nonkwali nabeeranga nnyo nkola n'ebintu by'abalenzi sekonde kusama mupiira ovuga ggaali bwe ntuba ebintu eby'abalenzi nainanga muka element ak'okwagala abaana era nga anti wange bw'azaala manjagala mami andeke mbere ngende mukyali olwa bebi abaana my mom yanyumiza abaana nalinga mbaagala naye not really nina mukulu wange olwokuba kati I'm acting like a big sister naye nga ye yasinga nze era my mom was like wanange ono abaana abeera atya aja ati ng'abeera awo naye nze ng'omwana kale nga mbaagala naye sitijja anyway that is me mukikula kyange era nsobola okukwagala wolaba nti jiza manya ofirawo okwamba nkwagadde nnyo ate nga nina omukwano n'omukwano naye
anyway Kaddugala kayinza okujjawulira wakino okazanyiza nze mbaagala naye not okulaga sobola okuddayo jangu naye waliwo bano abaagala kati gwe nga gwe oyinza obba nokasitula nokakola n'omwana wange oba alizaala anti bagamba abaagala ennyo abaana bakuba tebazaala bebi nakuba wiiki namba baana 7 okusazaamu kibi tulina okutuulako mu kafuba ombuuliro kikola otya wallahi bagamba tazakuzaala baana 7 wiiki namba nenkikuba nenkiteeka wali Monday up to Sunday omwana nemba yinza okuba nga gwe sikolagana nawe nenendaba omwana wo I don't know mapulanga lwe kinyonyi anti buli omu okimanyi buli omu alina calling ne purpose ku nsi kati Katonda ayinza okuba nga nolaba waliwo ate bano abakyawa nagamba family yonna najja ne kati gwe nga wogambye nolaba nga omwana agenda ku noba muka kati oli olusi gwe wanyiga nenaga nzijukira luvannyuma ti empozi mama wetanjagala watandise dda wetuli. Welcome to another edition of Share with RKB and njagala kudamwera okujjukiza nti banaffe aba Lemify bano batambuza ssente ngenda kuzogera bwe batambuza ssente so inza okubeera nga oli mitala w'amayanja oli Canada oli USA oli UK nkwaletaze okuba nga oli oweereza obuyambi eka fika tugenda mu season ya Christmas kubeera nga oweereza abazadde bo kasente bano bakuyamba kuba nga bazitambuza bulungi ddala ate akasenga n'okozesa kodi yange eya Kalibala with a double B Kalibala with a double B kuna basinga mu spelling Kalibala with a double A no Kalibala with a double B KALI double B ALA Kalibala oba osedekera buyirire sidika bulungi sente zonna gy'oli olina omulwadde oyagala kubaako ng'oweerezayo kasente ka upkeep mwana yakusabyeyo ka pocket money mama ayagala gulayo kagoye ayagala kulya kanyama omuweeza akasente akamangu mangu ako ate nga tekuli charges okuba okozesa Lemify ey'empeereza ennungi okuva Canada USA awamu ne UK naye olunaku olwaliro ndi MAAMA VIBES abasinga mbadde mu mulaba aweereza emikolo ezaku SPARKTV naye ate leero njagala tunyumyemukko outside studio I know omanya gamba tusiye yaani MAAMA VIBES MAAMA VIBES omanyi okusisinkana wofuna chance nosisinkana omuntu gw'obadde wegombadde mukola ku mulimu gwe gumu omanyi tetufuna budde hallo kati ng'omulaba ngamba naye omuntu ono akola ebinyumira kati ndi wano ngabe ne serebu wange amanya gange linnya lyange nno ly'amaanyi mu ggwanga muno Honorable Nabbanja Nabbanja erinnya Jane Nabbanja omwana ow'Embogo so nzaba mu bwa prime minister katono obuke mu banka not really omanyi oba so mukwano gwange gwamuli nnyo era olumu twagendako ewuwe newabaawo awo omukuumi we yawulira nti nze Nabbanja nagamba nayogera mu lunyoro ate ndiwuliramu kati nagamba oganyuddwa ogera nkimanyi mulinde yali ayambuse kwambala twalina show bagenda okukola oba yali on the spot nengamba okay nengamba wabanga oyagala okujja jangu kugambe oba yali oba ayagala sindikayo bbaluwa wa Nabbanja muto naye bambi nazaalibwa nagenda otegeera nga lyebampita nembuzaako ku bazadde bange why that name Nabbanja ki ekyali kibanja by that time okay obanga omuzukulu baali bamubanja I'm not the first you know you're number what Mumami I'm number 2 mutata wange omulungi tofayo sijja kubalira baana musajja omuganda tabalirwa nzalo oli munyoro ndi muganda nze ndi muganda olina ate walutegeera otyo dduwulira nze simanyi munnange simanyi n'oluwestern olwo oluyigayiramuko era twafunanga anyway wootunoolera families waliyo abeeyo neffe tata nfa tugamba tuli baki baganda yes naye tulabye kuba
baganda ba muzeeyi nga boogera olunyo olutoro. Yes, naye nze era kyalyopiwa muganda ndowooza kyali mubannange. Era lumu twafunako basenga baffe waliwo abajja otukyalira. Kati n'ayogera wallahi simanyi kigambo gye kyansimatuka nenjogera senga nanga wala bagaana okwogera naye nga amazima simanyi era kyobula ngenda ningamba obuvo n'obuddo bw'omutwe bwekweka accidented osobola okwogera ekigambo oli n'agamba olaba oli muganda ng'atotuukanga nayo nga tokimanyi. So naye nze ndi mwana muganda neddira mbogo. Lwaki oyita Mama Vibes? Ndi muntu obulamu bwange bwonna ndi muntu wa positive energy. Era ndowooza n'abandi okumpi wentuukira ogamba nti nkukooye wallahi oba ondi eri munda ng'ate saagala nkole kintu awo kibi. So nekanga I think dino erinnya wenzijukira waliwo she yali ku Spark era nga yabya mikolo baali bagiyita kibusa official. Kati bwe natandika okukola nabo twali mu garden nga tushootinga nga vibe. Kati I don't know oba omanyi ffe abakkiriza tugamba Mwoyo Omutukuvu ye yanuŋŋamya like nali signinga out nengamba obadde nange Mama Vibes. Then everyone was like yo. Kati okuva olwo nendiwuliramu emirembe ng'ate wootunuulira nenga n'amannya Nabbanja nga ndaba panvu Jenny nengamba omanyi kyetaaga erinnya oli omuntu omukulu wawulira maama alowooza ogenda kuvaamu ebigambo eby'amakulu. Then omuvubuka wawulira vibes n'awulira kati wetukigatta audience yonna nenjiba Mama for the comments you're putting on. Thank you. Then the vibes, your attitude. Ate munnange surprisingly bintu byenkola nga shooting emikolo wonsanga ngamba do this binnema naye wongamba nti camera rolling in 3 1 2 we go action. Mukwano nina engeri gye nnyambala karakota ninzema nengamba netwabadde ku mukolo biki wonsanga kati nongamba bikole yinza okunnema naye wennyambala wasalawo ya mikolo gwajalondera oba gyebako munnange kuva dda surprisingly nasoma bintu birala nnyo byakatuuni. Yes katuuni we batuyita naye way back nga wendaba emikolo mbeera mu kujajinga kati ate newaka nga nze mutegesi w'emikolo ewaffe nga like buli kimu olina kyotaaga kati we nafuna chance nenyigira nation media mukwano nenomba Omolo Mr. Omolo. Yes. Nemugamba boss that is why Mr. Omolo is a friendly person. Nemugamba I think kwali kwakavaako Kiss the Bride nawamaze batuliko show nemulumba okumala nga nze bane bwe nina kyenjagala tombuulira oba boss azo nga zimanyi kyenkola na right way. So nemulumba naye nga munda munze mpulira nkisobola I can deliver bintu bingi nga mpulira munze munda nina ekintu kyensobola owaaba ng'okyewulira era munnange Mukama n'agera ate what I believe in time yo weeba etuuse ebintu byeyanjuluza bwebiti oli abadde agamba tosobola biki erere akulabanga tasobola akadde akatuufu kaba katuuse Katonda ng'agambye nti mwana wange this is your time ebintu byebikula tasola mwana munga nakufuluma waki yafiira mu maggulu okitegeera naye nga yaba akaseera kaba katuuse kati munnange that is how wenyingira ndabye Mr. munnyonnyodde biki somola ngamba waliwo abajja kati naye bannaye era omuntu ow'omukisa seewaana batayaabo kati I remember ndabye Mr. ngambye waliwo abagenda kubanga ba outsourcing eyo show biki kati munnange nali muzibiddeko abantu abamu I can do this waliwo omuwala Sarafina so beautiful omwana mulungi oyo mwana mulungi ate kankulu omukazi olaba mukazi mulungi mulungi aba mulungi ate n'empisa yes ayina engeri gye yeeyitamu Sarafina oba ayina akozesa nnyo erinnya lyewaabwe oba muki omuhoro oba womuyita Sarafina ng'akuddamu eyewaabwe is omugudi anyway akakakyala kati nangamba munnange omanyi Jane mu TV tetwogeza mu nti tusobola
we use demos. Yes. Nengamba yeah. Kuchenjagala. Tutumye westoki. Ayya nasanga kola makeup. Yali abitandise nenzikirire wansi nenjirirwa gomasi. Enfuna abaana abawano. Sayisa bubi bambi kampuni eno ya NTV Nation Media. Nanyamba na shootinga. Mama, we balaba promo. Everyone was like, you girl. Yeah. I'm not talent what. Kati abantu bamanyi ndi musirise bichi. Nange ne department je nkolamu. Ne katama ne kansookayo je nina okulaga. So basically wali utandise n'okukola mu cartoon. Yes, ngorede ndi waneno. Munange sikwewana naye ebintu byange bya mukisanze n'okuntikira kwansanga nina omulimu. Wow. Yes. That's a blessing. Yes. Inze nawerekeranga bannange okufuna emirimu okusaba internship nze looking up to TV nedda nga manyi TV kuyingirayo naye munnange nze bankubira bukubizi nga simanyi ani yatuteyo na linnya lyange my boss mwagala nnyo mukama wange oyo era Mr. Joshua Kinyera Chokola abagamba nti erinnya lyo limentioningwa mu room gy'otoli yaba Katonda. Kati munnange erinnya nze yali awolekera bannange mu matijja amalala era nze NTV bajoogerako bulala jjukira eyeddako. Kati nze nali awo munnange nankubira mukozi from NTV Uganda. My name is Joshua. Nengamba ate abafeere bakoze batya. So bwe ntyo we yaŋŋamba nti batugambye bakukomendi nze ojja leeta demo zo olwo nga sinaba ngenda oyingira Nation Media. Munnange bwe ntyo nzirayo okusomero mbuuza ku bannange oba waliwo gwe bakubiddeko ngana tebanyega. Ate mu kutunatuna sinza ali asinga mu bawala. Nalinga oba wangambe waakusatu waako. Eŋŋamba nga muzira kisa ki oba kibatu. Naye munaye kumbe erinnya lyansooseeyo dda. Okolera banno. Ndowooza kati bwe ntyo wenzija ndeeta manyi ne bosi oyo teyampa budde naye nga bannange kati nzuula nti waliyo abalenzi babiri nabo baabakubidde. Kati bo nga banyumya nti is a good guy ekibiki. Naye nze wenzija wano leeta waaka. Bamuyita olwaddako byantwana nga teyatunulako ngamba dialo nina okudda bannange banyumya twanyumizaako naye tuluma nengamba yewalabikemu maybe kumbe Katonda yakola dde olumu yandizayiningira dde obulamu watali kubo. Ate nali church girl ayeye nze adda njagala nnyo Katonda. Kati munaye bwe ntyo maliriza nzijuka ne mu interview ate bamutwise tuwa internship ate mutukozesa interview mulimu era nzijuka HR yaliwo maama nangamba singa tukuwa omulimu oyinza tandika ddi oba yali Alice by that time nga kyatuula eno nina omulimu nembagamba I would start even now naye ngenda mu finals nembawa timetable. I think amazima gange ganyamba nembalaga timetable. I swear my last paper najimala saa nga mukagano mankubira 62 newangamba tudogenda tandika internship maama nyabo sigodi sakavuli ndabuuka nalina ku kantini nengamba kakwano kaliri nali nkayitalirira lirira mukwano bampise neminya kaboda nenzija my first work nakola nayambaza lugero naye mukwano nenyangu okudda hostel nengamba bannange ekyo nze akikoze azifuna kikoze from scratch yes Olugero then that one's ne Jonah nakoloba money market. Naye newaana. So that's how I entered NTV. What was your first salary? Nakola internship myezi 3. Ogwokuna waliwo omukyala Gloria Nabayotemi. We yatusanga naga nze Gloria netwe yajira birungi bitya yawunya bulungi atanyirira ekibale kibanange kyefule birungi manyi okubanga ekiwoowo Gloria ye kitanga kivundu ekivundu yanyirira bana ina that good skin ate munaye mukyala wa mutima mulungi ankibalina okubantira okuwunyawe kulungi kuwunya ne ku mutima yeah so we yatusanga nga tuli mu office jjukira ba sales batuleetera ebintu naga we mujja wano ombaba intern omba muze kola internship nga mwagala genda nakyo kisoboka naye omba mumaze nga mwagala emirimu
you go n'olaba boss wo n'omugamba kiwedde njagala mulimu teweetuulako. I think ekyo kyankwata mu bwongo era we namala mwezi gwange ogwokusatu nenkolako ennaku nengenda wa mukama wange nahambowe Mr. Joshua supervisor nengenda nemugamba boss internship nalabye yaweddeko so waliwo plan yonna nangane ogira oyongerayo omwezi gumu era nga bujo nali sina gyendaga nenkola naye nze nakola bagana bwe ne baŋŋamba bankimanga ate nga njagala okuzuula buli kimu nkiyige so nga njagala nga bankima nenkola morning show ne ending up nga nkoze n'ekiro like amawulire like jjukira pressure y'amawulire ddalamu ne kumakya so ne tubeerawo nga bakuzaayo naye nga twetooloola anti jjukira abamaze okukola ekiro nga eyinza nali nsula mu kikono nga bayinza ogisoosa bweyogerere ne bakuleeta. So I thank God nenkola omwezi omulala mulamba ogwalinga ogwokutaano ne batwayo ka contract nali mitwalo 5. Naye ng'olina obuvunaanyizibwa ki? Nze kuva dda Ruth nsaba Katonda essaala eno nti Mukama nfuule omukyala ow'obuvunaanyizibwa. Mukama era yakikola kuba nalina bato bange ng'ezo ssente sisobola nakulimba nti ebbanga linamala nga ndi ku contract nina kye neegulira nina biki naye nga ndaba at least we zigenda neebaza bwebaza Katonda kasana jjangako ekimu eky'ekkumi nga ogenda oluusi ozifuna mami yeetaaga kino baganda bo bali ku ssomero okitegeera. Lwaki gwe olwebafangako? No, mami yali akola naye since mukadde Hajjat yatuzaala bana abawala bana kati nekijja nze nenyanguwa maaso nensoma kati sisanga ate nemulekako emabega kati Mukama ndowooza alaba ebyekisa ti mami strugglinga nanyanguyiza okumpa ku bulamu yambeko. Daddy omanyi ebyefamily mami tuli eno babiri waliwo ne bagana nga abalala nantasemu ebyo saagala bigenda muno naye Katonda yansaasira ate nampanga bazadde bange tebansaba naye nga mpulira munda munze because that is a prayer gye nasabanga nga nga njagala tutuukeko wali kati Katonda ndowooza yensonga lwaki oluusi ampadde bino bye nnina. Yes, kubanga okujuza ekikopo kyo n'ofikira abalala. Ate nze muntu wengaba sigaba nti ndowooza okunziriza ekyo Mukama yakinsaasira. Nze Ruth nsobola n'okukwata oba ngatto yange like si mu bubi nenjikuwa nze nakula we nali ku campus nasobola bakagata akalungi akattuka muganange nenkamugulira era sisange oyo Joan Namuleme ali ewo Obulenzi namuwange kyokka nga ye mukulu nenga nalabye akantu yes nalabye kino bwentyo so Katonda osanga ye yannyambako like bwentyo kati ezo ssente nazifuna bannange nga sinze Katonda gwe Katonda kyawunza Katonda akujja eri nze era nagabanganya ne ngamba kale abaana abaatulabanga essaala ze twebalizamu zo ze bali mu kusaba bwentyo ninga kale twasoma n'abaana ku campus nga bava eyo mu masomero amanene biki ffe tuva eri mu kyalo naye era mbeerawo nentunulira omuntu nga yeepanka neŋŋamba oba wasomerawo oba wasomerawo ffenna tuli under one management oba oyogera oluzungu lwa saidi ddyo ffenna tuli under ate nza n'okwesanga ayogera olulungi ofuna katono ng'ayogera broken. So otandika Mama Vibes otandika ogikola. Yes, kati Mama Vibe ayingirawo nkola. I know it was nayo another journey bannange. It wasn't easy. Abantu yeddiya enkokola katono buli bukeegi bagimaleo naye nze Mukama yandaba nampa omubiri nagamba baby kankuwe ku guno omubiri bakoona nga amasavu wegali ate nze muntu ndowooza like nsirikira ebintu byange ate oludde ekikyamu kikulya kikulya inside you be dying inside yeah kati munaye tutandise sheeyo ya official tukoze taddemu like neyeyo
nemazeeyo because nkyagala omukisa guzze bali nfunye bali abagenda oleeta show bantuukiridde nti watubulirako oyagala okukola bino ebintu ndaba opportunity ezze nga tutandika kuwa nekafaananyi ketwashutinga nzijukira pilot twagishutinga ssaawa 6 eyo bwakiro nkubidde mukwano gwange oli bwe nasoma naye liri laavu kati yali akoze omukolo nembaga nti tusobola okukola gundi pilot omukolo yes bambi ne batwaniriza ne batuwa obudde twabatukako kiro nga naye ayagaliza so netukola netuleeta erere Mukama n'asaasira ne babawa contract abo be nali nkola nabo kati bo nga be bansasula be balina okunsasula just kati nga bafunye like ndi wa munda ate mbakolera kitegeera kati munnange ne tutandika okukola little did I know nti nze mbadde nina kuggusa kintu Samuweya tetuganye yampa opportunity mukulu oyo si mu bubi naye erudda si kirungi kweyisa nga bwe yeeyisa nga tutandika okukola nga nzayirwa because ekintu kino kumanya nali nkyagala mikwano gyange nasoma n'abamu bagenda mu photography kati bwe nabuulirako nga bali ready okutubackinga up era nze yasooka onoonya footage egy'emikolo egyasooka mu that show ne tukola biki baali balina bye bakoze ezo graphics nembaga nti zijja yita ewaffe nembakolera ebintu ebirala wallahi nga sirina era saatunuulira mbu oba ssente mmeka because nze nalabanga opportunity ezze netukola kimaaba oluusi bagambye maani tetulina kino biki nga njiwawo era nga mmanyi okukwata kusema tugende eno tetulina mafuta biki nga obawola sinze alina ennyo naye at least akatono koolinawo ng'ogattawo netubeerawo kati jjukira gayi nali namugamba nti mbyagala naye siberangako mu kamera nina passion naye siberanga mu kamera nagamba ekiba kyamu ng'ate eddoboozi lyange bagamba ddungi so ate nga nze sirina gwenkopa yes ekintu I deliver kati nekijja nga producer because jjukira mu mateeka ga TV ogobera producer kyagambye so like ng'oluusi akufeedingamu ekintu oluusi si kye wategese kati okituulamu sometimes delivering ekulema kati ng'alaba omumenya so it took some time natandika ogamba mumenya waliwo abaana abalungi message zaali nnyingi so nengezangako mubuuza like naye nga w'otuula face to face akugamba it's okay biki nga yeebuzaabuza naye ku ssimu ng'akuwereka message empanvu ezikumenya omutima kati nesika nembisirikira wano abaana baali bamanyi nkikubye like Glory oyo atuwadde sponsor Baileys alowooza sente abaana basanyufu balaba like badiscovering the talent bulijjo tebamanyi nti nkolaki kati kumega ndowooza nalina we nalina stoppinga kati show etandise okwambuka because the producer alina gwayagala okuteekamu kubanga ekintu kyali kyabwe kubanga nzikuba ne first show yaffe nga tupremierinze omukolo ogwasooka baalaba omukolo I remember Sebuliba w'amawulire gagaffe yagamba waguze abalaba online I swear no but people watched like welcome yali nungi nengamba okay kitegeeza siri muntu on screen okay naye era ne looks omanyi ng'otandika nali nyambadde gomasi eyaka enviiri zaaka kale kwegamba naye gye nena gyali mirimu gya producer yabalina okubuulira ekyokukola anyway so producer nga nakuwa opportunity yakubeera ggwe kubanga waliwo omuntu okuwa situation kale yangambanga gira lowooza bye tugenda okukola kati ngakugamba buli mukolo gulina obba ne theme kati nga bimenya jjukira sigamba nti ekintu nkirimu kati ng'oyinza olowooza
okwogera byangoye biki ofuna nagamba ebyo byolabye like in that manner okujebulula okulaga thank you era ekyo ng'omuntu akulaga nti totegeera kati ate mu TV bimenya jukira ogenda aweereza abantu okitegeera kati time yatuuka because it's a long story naye time yatuuka shonge egize kati erinnya Mama Vibe ne lyewanika nnyo okusinziira erinnya lya show kati eyo show eyo ya Chief Official mwati banagijjako erinnya lya Mama Vibe lyagenda waggulu then kati producer natandika okungamba toddamu byayita ebya Mama Vibe kozesa gyenna nemugamba I don't feel it nemugamba okay nja kuba mbyogera kati newoteka awembira nyina etandika nangamba by the way yangamba akagamba mukulu woba ondaba ensonyiwa naye wangamba akagamba ki nomu yangamba by the way nfuna amasimu abantu bangamba oyo ayeyita Mama Vibe ng'ate ne Vibe tetugiraba nemubuuza mukama wange like how should I deliver exactly produce me help me nangamba kyobola bankugamba nangamba the person I want to groom Jenna banya tolaba bafaida namugamba that is news this show eri entertainer at the same time erimu esomesa so like kinyuma erinnya nemugamba nganze nemu example wa Panda nemugamba manya erinnya lya Panda manya erinnya lya Kim like nendeta abantu abenjawulo nangamba no nemugamba n'oba ogurominga nze at the end of the day it's me you have to feel it munange nangamba by the way onsindiikiriza okugamba ekintu kye sandigambye kubanga bingi byensirikidde comments ze bampa nemugamba like which comment nangamba kansubira tonyige nangamba omuntu omu yakuba esimu nagamba oyo ayeeta Mama Vibe nga ina aweereza abafu Lord anaweereza abafu nga musanyufu bw'ati natuula nze ndi mukyala mugumu ate I will never show myself nti kyongambye kinkutudde kubanga mba ndaze weakness oba ofunye wonkwata ntuula nemugamba naawe biki kati buli omu ali mu room nagamba really kale wasooka ne wabaawo silence kubanga kyali kinene waliwo abantu mu room yes waliwo biki be twali tukola nabo nagamba ye bye mbasagala kugamba biki nagamba nemugamba ne kati oyo like of course nintandikoga nengamba of course social media kubako abantu yes si buli omu era ajja kugamba byeweesesa binyiiza byeweekola ki naye kantuula muli munda abafuna enkwama akafaananyi ndi kubafu mbaweereza how can you be happy you can't be you can because the Mama Vibes I know munange that's how bintu nebitandika okyuka awo wonna notutambuddeko teri kasaawe just akuwaayo omutwalo every katransport yayinanga okunsasula because show bagireeta waneeno kati bantu mmwe mukyuse mu njogera wobanga okutte ku muntu by the way mind about your language because tomanyi muntu oyo kyagenda afuuka anytime ojja sigala mugamba oyo nno yasookera wange naye nga tetusobola kukujjukira because of the language you use kitegeera so nze olaba Ruth wemma njogera n'omuntu kabe made I mind my language because tomanyi ayinza oba ayitiddewo kutuuka gy'alaga so munnange sejjaabi kibiki nga bintu bikyuka yakwanako oba waliwo embeera gyeyateekawo n'ogaana naye nze nonkwanibwa abawala mwewuunya omuntu akugamba kibatu ng'omulaga nkwa neerooza nkwanibwa nze niwemba ndaba gyo kyentegeeza like obwobudde namulaga nze ndaga nnyo omuntu wekiba mirimu mbeera no focused nze saagala kumpungirako weguba mulimu mukwano soke tugusa omulimu bwe biba biteredde nga
kati then olyoka oteekawo layinizo but saakirabako sijjukira kirengera oba osanga nali neewunza naye saakiraba so nekituuka ekiseera osanga ndowooza akaseera ke yali abaze nzibuse ekintu obanga katuuse because buli muntu akola project ze ng'alina waabala nti ono yantuusa wano musuule nfune omulala. Kati nekituuka ekiseera yampeerezaako message yampanvu bweti yali mulungi mu luzungu mukama wange wali wasoma aya ng'akutypinga oluzungu nogamba alhamdulillah so mutagobera mu luzungu naye tabamwangu kati nga yampeerezanga message like my bosses nga waliyo babosi abalala behind it my bosses bagenda kuddamu bakole screen testing biki ererereza abawala because tetulaba improvement kuwadde gundi ngamba okay mubanga chance bweti bwezi nembulirako mami wange naina ngamba ekisakati ofuna sente oteekamu nnyo kubanga kyatuka ekiseera Ruth editor we naabula nga ndi presentinga editinga like ngata ne transport oyo gwe neoja kubanga twali tukolereyo matching so nga njiwawo nnyo omubiri wali oyagala nnyo sweetheart nali nze ekintu kyenjagala nkibeeramu so ngamba batandika okuŋŋamba ebyo ebiboozibozi mulaalo negenda ng'ekola ki ng'ekka mpolampola kubanga nali muyambyeko musembereza abantu aba social media bamuyambyeko ng'abasasula naye nga mufunidde abantu abalungi so munnange yampeereza message naŋŋamba twafunye beautiful girls more than you, better than you. Was that really necessary? Yeah, very beautiful in everything. Nengamba when nagiraba nengisoma ningambako bannaye bentu banawo mu office nga bwe bagisoma nangamba naye gwe nno naawe newankubadde kwagala ate bakulinnye ne bakwamako right like nebagamba these messages nedda kitegeera so nenziragako mukama waffe omu awo nangamba keep those messages ze zigenda okulwanirira kuba nange bwekyali zalwana ziki naye time ng'etuuka gayi nga nzija waliwo natuukaawo nenva ne ku show ndowooza Katonda nansasi ate nendwala nengenda nali ndwadde tense lights nga zetaaga kulongosa kati nengenda mu operation so nembeera down for some good time ngaawo tansasula jjukira siri ku screen ngenda okulwala tense lights oba ng'already nvuddeko I remember nali nvuddeko ku screen kati nva ku screen batya obukolo gwa Zaake oyo nayogerako naye omwana yankolekisa nangamba biki baagala teeka omukolo kati nenjogerako naye Zaake nemuddiza omukulu producer feedback nagenda kumbe naye alina gy'abigoberako behind kati yalowooza oba nze ogezako muwamba naye nze Ruth ekigambo ssente manyi ssente tukola nkola ssente tesobola kummalamu that is me temalamu tenkyanga yalowooza nti okutte ssente like ndi mufuba kulaba nti ng'okwata naye ng'ate feedback n'abagole abaakubanga oba oli nga woolaba Ruth nti gwa omanyi nze Mama Vibe oli waba ayagala omukolo kiba kitya then nga muddiza feedback nangamba lwaki bakubira ggwe okitegeera that's how mean was kubanga nemugamba nobana abantu abamu since it's outsourced kati kyangu nze okubandaba lyakubuza nemwana naye I always deliver the message so mboozi yali mpanvu nnyo kati kituuka ekiseera amaze okumpeereza eri message kati wenagiraba neŋŋamba okay nekituuka ekiseera nga ebifaananyi byange bwe babipostinga ku page yaabwe yalina access nga they delete awo nakkiriza neŋŋamba kati nonno wankowadde yes awo nenfuna omwana yali akola voice over anyumyezo love story nebaleetawo kati comments nezijja ne bagamba omwana Goma si biki according to the body because Goma si ya buli omu balina buno obugumba ekyo ekyambalo si kya buli omu okitegeera efe buno oba okuŋŋaanya
bw'oba okuŋŋaanya naye Rose. So kati mune comments nezijja wallahi sirina lutalo lwe nakola era lwe nakoma bwe ntyo okukola ne mbulaabula ku show bwe ntyo. Yes. Naye Katonda dear Lord nkwagala nnyo kubanga nze onnwanira entalo ze sitamanyi. Munnange nga ndi wano waffe mu ofiisi nina social media tunyumyanyumya. Omukyala Gloria Nabweteme malayika Katonda mwe yayitira. Omwana oyo akomya ku yalina ku ssimu kati nze ndi wa social media tunyumyawo. Mama sinnakulaba wonyola motoka sinatandika laba bukondo biki ne mwenyanga era wommanyi njogera naawe kuba wano sponsor omunene biki sente nimugamba nogulu nze nga ndi dobeera ku show naki kyotegeeza nimugamba amazima like maze emyezi 3 anyugunya dda sokoleke nanga kamalirize nasika nagenda mu library najja nankwata ku mukono tunyonyole byali bya ne munyumiza kale nanga sokoleke ne mulaga message zitandika okukolera nangamba nanga zino nali manyi musajja wo oba yali outsourcing ze show fe tuwaga tumanyi kikyamu sokoleke yamunyumizanga gamba nanga sokoleke ne client wange yangambako simanyi mention tezikyafaayo bulungi thewizawe how buli omu gyafulumyamu ng'ayogera kozi nze nawaananga ababedde baffe biki because client waba alese sente mu show yo olina omusoosowaza yenga bwajja agamba njagala luusi njagala jeeni yes kati ndowooza bwekyali onsanga tava ku show nga ebintu bitandika okubumbulukuka bizimba nga tetutandika meeting awo erere nga nange sibanyumiza ngeri gye mbadde mpisibwamu nga bamuyita nga nkyogera nga munange enjigo gayi yali tamanyi nti nvaako banange nga mpulira obusungu nga babosi bagamba ababosi be nali maze banga tukola wano nga siba meeting nako obusungu like nga kinnumidde ebbanga kati nga ndaba ate ali mu kwebuzaabuza ekyanyamba message zaali nabo bwe baaziraba n'agamba ezi message ku mukyala si kirungi okitegera nze si kye nayitegeeza biki munange bw'atyo Gloria nanyambako ne batandika okumpa akasente kange ne bagamba banzize ne ku show biki munange Katonda nalabaawo namubuuzako what was his problem omanyi omuntu nga ye nannyini show nannyini concept anyway nze kye nali njagala kumpa busente bwange kubanga nali nina obusente bwe nabawola bwenteekamu bansasule yes ne bagamba mbadde nkola nga presenter ne editor kyanyamba ne batandikaawo nomuteekako pressure ne batandika okukola ki ne bampawo busente bwange awo mpolampola nalinaawo omuntu gwembeera naye nga mmunyumizaako nga kale ngaali supportive ng'agamba obuzibu okyagala naye ndaba nga abakukozesa obukozesa omuntu nga takuwa ssente oluusi onyuka eno leeti ate nodda eri biki so aludda nakyo kyatandika ogwo omulimu gwateekawo nagamba lwaki togenda eri biki naye nga amazima sigamba nti oba ŋŋenda kunkwana oba biki just nga nkola because waliwo ekiseera wenakolanga n'ensula nga ntunula because ng'omanyi olina okukola eno ku Serena jjukira guli omuntu tegulina yingirira gweno so nawo ne watandika eyo sho netandika oteekawo obufumbo n'emirimu egyo gyonna kwagazona kati stress mwami naye alaba tukyamuwakadde omulimu tofuna ssente just no kyateekawo naye we natuuka awo weyanguba niŋŋamba osanga ne Katonda biki ono yes nsooka ne mbeera awo waka nga nkola mulimu gwange ntivy ogunsasula obulungi mbeerawo kati okukibalansinga nagezangako naye nga luusi tekimanja oli alabanga oluusi alowooza oli mu birala so Mukama yansaasira omukulu bye yalowooza n'alowooza
Like njagala nnyo nga bwentegeera wenkugamba because simanyi nnyo kulimba loozi amazima mikwano gyange gimumanyiko ekintu kimu njogera nnyo amazima kyekimenya kyokka mu bulamu buno so ebyo byonna wetwabeerawo biki kati after some time ne bamukaka ankomyewo n'agamba bwe mba ankomyewo tugenda kukola ababiri n'oli tayagala muta omuwala oli abadde akola ne mbagamba which is okay naye of course ng'olabanga munne atakijjaayo bulungi naye ne ngamba anyway in fact nakolako ebbanga ttono I think we nalwalira tonsillitis ebyaddala doctor nagamba otwetaaga operation kati awo n'obulamu nembuliramu ddala contract yaabwe yaggwako mukama n'ansaasira ne bawa contract abalala ovaayo yes ne bawa contract abalala bano abaliko zavaawo kati ate bano Katonda nga yabandeeteranga kirabo bw'ati like omanyi okugamba nagamba since oli munda tuyambako kino like ne bakuwanga full rights ne ngamba oh Lord tuwerabira abantu bonna soka n'entyamu naye mukama nga ndowooza ategese kati MAAMA VIBES original gwe mulaba naye like neyeyanjuluza bw'ati ekimuli ne kyetagula like netandika okukola nengamba sooka oleke bangamba nga sibisobola because this guy benkola nabo yangamba for us we know you can deliver nampa full authority nangamba njagala okole kino nga you can produce yourself sala kidi wasaba mwana gwe nze nkubuulire ne Gloria yangamba kunangamba naye ologera seriously I swear nze nabeeranga ku maviivi Rusi nkubuulire Bible nga bwegamba Katonda yatumanya nga tukyali mu mbuto z'abanyaffe wallahi yatumanya buli kimu kyokola osobola okwebuuza lwaki okyaza MAAMA VIBES sometimes your spirit is telling like Holy Spirit akugamba ng'ogenda awulira ogamba yono omwana andi ku bwongo tolaba nti oba alina namba zalina naye Katonda aba alina purpose either nga gwe okunkyaza kwange kyekigenda okunteeka somewhere thank you so bwentyo Ruthi sirina nti kino era nze wenaba nenzikakkana nali awo omuntu wagamba twagala tutandika kukola amazima ga Katonda tutandika okukola pilot nejjanga muzigo wanje obadde okimanyi nti omukwano mubiri wakusiiwa totakula obadde okimanyi nti omukwano mubiri ewakusiiwa totakula so nga ate omukwano gumega gwe eyo promo nagenda ew'omukulu Salman Kaweesa nendraftinga omanyi takola tigi mukama wange onjigiriza bingi omanyi nze buli muntu antekako ettafali aba bosi wange omwami oyo anjigiriza okwewandiikira nalinga neejinya ekyoluganda yangamba gwe nabbanki draftinga omuntu apolishinge kati nempandiika n'apolishinga n'ateeramu obw'obuntu walayi eyo intro maanyi eyo promo njiraba ku YouTube nengaba naye nga neesaze wali olina ekisheshe sakombuulire omwami ye yasigalawa tatabana after all this scaffold kati yabeerawo kati ebyo nebigenda ebya official biki nembeerawo nga wetuli so we nafuna this opportunity namugamba okimanyi Katonda azzeemusa nagamba oh that's good naye ebyo bikusasinga biki ogenda kubato nengamba ya baasi naye obudde nali mbugaba because naye yabeeranga muntu abeera busy so nga I try my level best aba wali kubanga nze muntu nga nawoba omwana yanyambyeko okufumba gwe nalina ewaka I used to serve like nze nafuna omuntu nga nina engeri gye ndabamu marriage weyina okutambula like
anyway olwokuba ffe tubuyita bufumbo naye mu Bible tebuba butyo. Omuntu oba olina omuntu nga ndaba ekintu kino tambula nina ebintu bye like nga bwenjagala gamba okay tutambulire wamu tukole bwetti ozimba kintu kyo. Yes, naye sometimes abantu tukyuka abantu buli omu watuuse alaba ekisinga ate n'ekirala kye nazuula mu nsi muno abantu abamu akufuna for that moment because gwe gwasobola oba oluusi ku lw'ekisa kyo oba oluusi nti oyagala nnyo family let me tell you abantu abasinga batono nnyo. Nalabye Happy Powers agamba nti omuntu omugagga awasa gw'ayagala. Omuntu omu atalina sente sijja muyita mwavu atalina mbulumi afuna oyo akaseera ako gwasobola gwajamu okitegeera naye bw'azifuna atandika owawato ogenda owulira zino emboozi kubanga nze interviewing abagole twekyawako buli omu nagenda naye ne tukomawo kitegeeza abaazifunye ng'ono gwe yali akola ki gwayagala era zeemu n'akola ki n'amunoonya. So time reached ndowooza nebyekyanga like nze njagala nnyo emirembe munda muze ndowooza kyekimpa n'omubiri kyekimpa n'akanyiriro njagala emirembe Ruth. Ekisooka nze weezinga eddoboozi mpulira nga muno mwegatta sibisobola sina minus that naye nze mba mpulira nti mwegatta mba mpulira omuntu ogumumanyi mba mpulira emirembe gimpeddeko kati nentegeera nti ki I can raise my tone naye ebyo ebyokuyomba ate nze ntya nnyo omusajja okuntema oluyi kubanga oluyi lw'omusajja ne luba lwa musajja kati so nendaba ebintu nga bigize so ntandika ate ng'omuntu omusabi ntandika olaba kino kiri kale ne wabaawo ebintu ebyeyanjula bwe biti Katonda n'akugamba kati kino kyekiriwo gw'olaba bino naye munaye tuli kweno kati awo netuka nenzikiriza omukulu kati navaawo ate nentandika okunyikira mu bantu nenkomerawo mu maanyi like bano ojjukira bampadde full rights like stressing eno ku mulimu amaka agatabanguse ate ozzeemu kati okukola eno nze ndi mukyala mulimu kinyinza nze ne kansolinga nze kansolinga kubanga Ruth nakizuula newengende wa kansula nga sigambye kubeera open you can't cancel me you can't newenzane kyenkubudde kyogenda okukola nakitegeera so nze nganze yes because nze Ruth amazima ga Katonda olaba era ngamba nnyo n'abantu oba obadde n'omuntu oba tonnamuzaala muba omuzaddemu it's not right okubuulirako abeewammwe because wemuddamu wemuddamu bwe muti amazima ga Katonda baganda bwe kizibu okwerabira nze kati nakuumanga ekyo ekingamba omuntu era nga mugamba omanyi nange kino like saagala kino kigende because nsinga otegeeza baganda bange ate nekirala like it's between we can we solve this can we sit down kitegeera oluusi akulabanga biki oluusi baba bamanyi buli muntu abeera ku screen amaaso gabamanyi naye nze sibanabudde okitegeera so ebiseera ebisinga ate nga nkulaga nti wendi sigamba nti nkukuta sigamba nti nti ojja kumpulira kubanga kati Ruth Minance bino ebyoku screen guno omulimu gwa animation gwendiko otuuka nga gwali mu mawulire okitegeera ogenda malokola toyina ntambula bagenda ku dropping gwasula ewala bagenda soka beto zagwe bakutuuse ku musanvu okitegeera so gwe n'olowooza oba otherwise kati oluusi nga bikutula olina okwennyonnyolako buli kadde like tusimbudde otugeze musimbudde ssaawa 5 otuuse 6:30 omugana tusoose gayaaza netuvaayo netudde okitegeera olinga zemba parents onyonyola taatawo kati ate nga ekirala
onfunye ndi ku mulimu guno already ngukola nti era wampulira during kunkwana nti wadde ensula mu kikoni nzirayo omukaaga bantuusa ku musanvu okisibe so wema ntandise okubeerako naawe mbeera manyi olina okuntegeera so I think n'omulimu nagwo guno ogw'okutambula ekiro oluusi jjukira oluusi oba tokoze ekiro okola ku makya ne gucreatingawo oba that gap ebintu kale ne bitandika okukyuka otuuka n'ogamba you know what era nodda ku mavivi ng'omuntu omusabe n'owegalira Katonda n'ogamba Katonda simanyi oba bino bye nakusaba biwampa because in the roof saali mwana mwemakuze nze kusoma after kusoma kulaba oyo omuntu anti baga nti n'ebintu ebi bihappeninga ku bawala abalungi saali mwana mwemakuze wadde era nasabanga Katonda ba boyfriend baliyo kituufu nga bakwana naye nga ndi mukodo era nga mbagamba ninde ogenda kuntwala singa ompasa kati ekyo nate nga manyi kyokola yes ate nze muntu ayagala abantu uti nze njagala abantu sikwewaana nendooza ndi bwentyo natural ndi like newengezaako gamba nti nkukyawe like mbaako nekiri ekisamu nze kale netwale tunyanga bambi era tewasobola bbaawe oba kintu kibi negamba biki no anyway ebyo bwe bityo like kamena sakati nenso concentrating ku mulimu up to now nenkola ki temulimu mwana I have my baby. So how do you explain to the baby that daddy abuuza daddy aliwa daddy alasewa you know abaana bayinza okunaaginga ate abaana n'abaana betuzadde mu covid bareasoninga nnyo balowooleza nnyo but I have my good friend mwayitira Beautiful Lydia yangamba ekintu kimu oyo omwana gwamuzaala si yakuzaala olira you have a right okukola ki omugamba yes ate nekirala why would I tell him why wangamba manyi gamutwala ewasinga ngamba omuntu amutwalira ewasenga nga balaba nze siringa abantu bedda nti wabaddewo oba obutakkaanya because me ntya nnyo violence eri physical kati ate nalina nze mental nga tusoogera kati era kyobola wenagamba ku bazadde bange balaba nga that's something simple mbagamba no I'm mentally sick because you had kept for a long time bingi nemugamba I'm mentally sick bekansooke nfune break sooke ndabeko obulamu buba butya my daddy yangamba obuzibu tasumba ati oli mwana wa mugagga gwe tolabye ku bulamu kampasi obadde muntu nnyo kampasi ofunye omuntu okitegeera nti tolabye ku gundi ku nsi ate erudde nga nze ndaba oba kiba kirungi naye ate erudda kiba kibi so you didn't date we dated naye kyengezaako okugamba nti saabeerako awo twabeerako muwala anga siri muntu wa ndongo manyi omuziki ngwagala nnyo naye nga bimmenya kale ate ngende ngazine ekyankooye okitegeera hangover kati byammenyanga naye nga music mumanyi ennyimba nzimanyi biki ate omukwano nina love by the way abantu abamu bagenda buzibu naye jasi omuntu atuuka n'akumakinga okugupoozinga so ndowooza kikyantukako naye natuuka ekiseera ne ngamba I think it's well ate naye kirala rules omuntu tosobola mumanya nga tonnamuzaala mwana wa Adamu omwana tumugamba Farawo mwana wa Adamu esayo nakyuka mwana wa Adamu zaala omwana wa Adamu badiya omwana wa Adamu mulalamu olubirizi lwolwo
Oyinza olowooza lwe baakugjamu naye ng'oli ku kiwanja. Lwe baakugjamu luli yali lutagala. Luli mu lukunoonya. Luli mu kikubo lugamba. Simanyi oyoseewo. Simanyi oli. Omwana wa Falaawo musooka muveko mudde ku mwana wa Adamu. Omwana wa Adamu. Osobola osaba essaala byonna ne Katonda n'olaba nga abikuddamu. Naye nga si lwe lubiriizi lwo. Okitegeera ddi ng'omaze kuzaala n'omanya ebintu bikyuka. Anyway, nze kyenyinza okugamba Ruth, you see all the signs, but love, I know. Atakukyuka. Bize nkirabye obubi. Love. Hey. He loves me. Mana Adamu nze kyennazuula Ruth. Abasajja bali eyo naye ng'ayina ali specific kyakwagadeko. Nyabo ekiwala kirina eriiso. Yeah, it is so like, oh, I know mutima omulungi. Oh, I'll so welcome. Oh, bazadde bange bamusima. Like ebintu ng'ebyo. Naye nga ye agamba ki? Naye ng'oli ng'era bw'otunula gayinza obba kati oba akubuulira naye omusajja waaba akwenzeko ku mwana omweru owa Brown. Mumutima ayagala wa Brown gwalina kye wamukuba gwe olina kye wamukubako ekigala okutanyisa epiki gwedda yoza amasuka buli weekend ebyo bye bimusanyusanga bambi anaawulira atya wali abantu nga abasajja nga naye balina emitima yes nagamba naye enewe kati oluusi n'olubuto ne lweyingiza nagamba enewe saagala mwana nga akula ebiki ebyo n'afuna that kisa naye nkubuulire be baagala omusajja n'akusanga n'akwagala nga bw'oli gye bali n'akutunya naga MAAMA VIBES oba kiri kitya oba kitya kyanze kitwala nga kiri yes like kati ebirungi mu ggwe abizuula after nga nagamba oh even though the body shape naye muntu mulungi munda kati wali aba ekika ky'abasajja yakwana muntu ali munda kubanga guno mubiri naye nkiwulira ku bazungu omuzungu akwana muntu wa munda yes kati n'ennaku zino wootunula ate obola okuba kati ensi tutegedde nnyo ne Katonda kituyambyeko yes nti olaba kyova olaba bagenda ne bagamba nti maama omusajja ali cute naye baaba yafuna omukazi omuntu oyo alina omuntu w'omunda omulungi asinga ku outer beauty yes kati mbabuulire abasajja abasinga batono nnyo abafuna inner beauty ne outer beauty mulundi gumu kati ne wabaawo ate oli waba akiguddeko kiba taratibu kati waba akusanze MAAMA VIBES kinanga walayo ebiisa ebyo obugalo like ebirungi ebikuliko ne bimukuba kati agenda testinga kuw'omunda bannange ng'ate mubalagavu okusinga agamba oh my god kati awo otandika olaba nti omwami atwala mu kikyala we n'amukozesa kadduyiro agezaako n'omumutereeza ku outer beauty bikwatagane agambe nti nze nali njagala omukyala mweru ate bambikinyirira ate kyakisa ate kinyirira kati agamba kale tusaleko ku kiberu kyaffe kino mpolampola yoyo omuntu yes nti wamanyi mukwano ndi mugenda mugimu can you escort me kati otuukayo n'agamba nabwe ekifo ky'okutula genda wali eri mu gimu zino okitegeera thank you kati yoyo omuntu aba akwagadde nga bw'oli naye abasajja abasinga oba yafa abasinga bayigawe bafa ku ono nayambala olugoye kawateza n'okufuna bulungi gwe n'akawatako bulungi naye ebintu n'amala okuzaalamu bw'ati nga togenda mu jjiibu nze kwagala oli bw'otyo ofuuke kimafu oyogedde tekyagala kwekoza era gamba oyagala kukwana kati ekikutala mu jjiibu ye tavaayo kyokka ate nkubuulire ogenda ozuula obufaananyi bw'alina n'ogamba ye tava mu jjiibu tafuna lubuto tazaala tava mu jjiibu ate naye ekirala wobeera n'omuntu olaba nze nali simanyi lwaki abantu baba bakaaya n'obutabyawukana because mulina bisekureti ebyo nange era sisobola zoogera akimanyi ngimanyi naye n'ogamba nkoze ntya guno omuze okyogera nekijja nekijja okisege no omala n'okimugamba naye
Onoonya n'ogutandika oba ogugamba abeewabe nga bayinza ozirika. Bagamba kati kyova olaba abantu balinga nga simanyi lwaki balwana obutayawukana because alowooza nti togenda baako na mizi. Naye nze njirina kuleka nengamba munaye mukyala munaye naye genda otobeko olabe. Mpulira genda olabe. Naye kati wafuna trust issues otasobola okuddamu okutrustinga omusajja. Habula mutabani wa Adam olubirizi lwange onna gy'oli. Allocate her. Noonya naye mu mirembe nze sifa nnyo okusena naye njagala nnyo nange omuntu w'omunda togenda kujja simanyi like sente kale zirina obbaawo naye nfa nnyo ku muntu w'omunda. Nfa ku muntu w'omunda nakiki kyongatta njagala nnyo omuntu ali makiwa omusajja omusiru atamu. Nga bwe kadde alinga mwana muto wabula kuvulula malusu abula kusiita wali busiisi bannange. Omusajja nga olowooza beyond him. Ng'ayi wansi buli kadde olina omusikako. Niwe osanga nowa even number. Kigwako nno bannange. Nkubuulire omuntu nga gw'olowooza olowooza ali amaaso yaala atunuulidde wano atama era oba oli eyo lubirizi lwange. Please don't come nga olowooza bya wano. Ndi mukyala wa future. That's why by the way my baby nkaita future. Nze saagala nnyo olowooza bino. Olowooza biri mu maaso. Mbu simanyi tatange simanyi tuli n'oba nga kitaawo wasawuninga linnya ly'amaanyi. Ebya kitaawo bibyo. You know? Ye gwe bana challenges ki z'osanze mu kuweereza emikolo nga tuwumbawumba. Abantu balina omukwano bagukwagazisa n'ogamba maama. Gosoma muguli mu butabo. Kati nena n'ennyumya emboozi. I think it's a God given, it's my calling okuweereza bino ebintu because Ruth buli mboozi ya mugole simanyi wentandika oginyumya nga nnyingidde bboozi. Oyinza ogamba njiraba, oyinza ogamba like nze yagiba creating like buli mugole gwe nkolera that love story asigala agamba wow. So challenge ensoso ofuna okwegomba kungi nnyo nno weegomba nga nno tolina na muntu yagambeko bwowaye. Temunenya Rema kuyayanira mikolo wala ekyo kitegeeza temumunenya omanyi ekitegeeza ng'ogende like tosobola kiraga ku maaso naye mundamu ogamba yana MAAMA vibe omulamba zennabaaki okitegeera ng'ate nno sigamba nti you are unlucky just ng'obutunuulira bonna abajja n'ogamba kati laba nno muzeeyi munnange ofuna woowummulira bakuwa akatundu onywe ojja kukomawo mu bulango kati so temunenya Rema kintu ekyo kirala nnyo oyimba buyimba bw'omukwano balaba badigida mwana banna nze buli kimu ndaba nsinga nno n'ogwennyimbira oba bempeerereza. So it's one of the challenges nti ogenda n'oweereza abantu they give you that big respect kubanga bo batubala nga baserere. Mpozi n'ekirala omuntu wansanga bw'ati nasaba ne MAAMA vibe kati oli aba ne makeup oli aba mugomasi baba manyi mukyala mukulu osanga werudda wegenda ne ku mikolo ekigenda okunkwana alabanga mukyala omukulu kubanga nakifunakoko oli namukyaza ng'alaba yagenda okuddamu okundaba nga ndikka masoko ndi kikyala kirungi kikyana kito ne mugamba tusigale awo. So it's one of the challenge also omuntu akulaba abalunza ebitiibwa bingi naye tuli bantu nga mmwe ba darling tuli bantu oyinza okundaba mu gomasi naye munaaye emyaka we ngikubuulira ngali kitwa kizibu kale ng'oli mukulu ekimala. Kibaza tebalikyusizaamu ku mikolo abategesi olabyeko ekiba kilaakinga most of the times bingi naye bagamba emikolo gy'ennaku zino gigenda more of urban kubako ba events planner naye erudda nga tebannabakyusa kyenyinza okugamba abantu abali abagenda okukola emikolo sigala mu leeni yo kiki
teweepimira ky'otaasobole. Tuleke naawe. Nkubulira lwaki to planning mu future naffe tuleke tusike ekiri waggulu. Yes, it's good. Planning and even here ng'oli mu action kyanjawulo. Woba planning mu future nti omukolo kati nganze. In my future mukolo nagamba omuntu ng'agenda kumpasa alina okungamba like omwaka nka gumu nti njagala tukolewo omukolo so that I plan myself ku bintu byenjagala. Kubanga nina byenjagala ng'omuntu oluusi nga byakugattako ekitegeera. Kubanga nze sandyagadde mwami wange bagambe nti aleese bino biki kubanga tojja wuwa kika kyonna nabankuza ekitegeera. Kati nange njagala gatteko ettaffaali ngambe nti nina ab'ekyetume nina abeegundi abankuza nina like nkugambe mukwano bino tujja bigattamu wali bajja bira kijja kuwa respect okwongerako nti bannaye omwami wa Maama Vibe kyatukoze naye ng'ate twateesezza okitegeera. Woba toŋŋambye it's so hard okubikola ki obireeta okitegeera woba toŋŋambye in time. So mukyo ntegeeza ki nti woba olina omukolo like tugeze mu March emikolo gye tulaga ku Spark bonna obalaba abantu abo beetegeka ne bamanya tomanyi bbanga kiri beetegekera ojja kugamba njagala weema tent naye ng'ekituufu omukulu yalina bukadde nga 3 wagenda oteeka mu mukolo ng'ate weema tent oyinza okugamba ogireeta obuleesi eyinza okukostinga obukadde nga 6 ompulira ate nga temuli butebe gireeta obuleesi kati ogattemu ddiko wa weema tent si y'omu ne zino ez'okukyalo nti tuzze kubagiza weekange nga olina oginnyikiza amataala nga ddiko ezo zonna sente omukulu z'alina agenda mu ddiko. So kye kyentegeeza nti sigala muleeni kubanga tusanze challenges zingi ng'owulira abantu ku mukolo bagamba yaddidde sente zonna ezisinga aziteeka mu ddiko kubanga buli omu ayagala ekirungi naye buli stage ekirungi kisoboka. Gye bali abantu oli n'atimba zino tenti ez'okulaba buli omu ali eri kaweewo kayingira bulungi naye nga kirungi ate nga kivuddeyo. So mukyo awadi abagole mufune ekintu ekyo nga kijja mu nsawo yo okitegeera. Teweepampagalika nti njagala nnoonya bali buli omukolo gwe balaga ku Spark benjagala tuteekeko naye ng'osigazaayo emyezi 4 weewole anaye tewali kimenya mukolo nga sente ezeewoze baddeko metroni olaba ebintu bituuka abantu ne beerangira. Ate n'ekirala abagole baffe abalungi bw'aba bakuwasizza tokyuka okukyala nafuuka mweru ng'adde muddugavu abakyala babuzaabuza bwe bamala omukuba embaga oba okwanjula alaga true Maama Vibe kikyamu abasajja balina tugenda ne tunenya abasajja mbu biki single mother biki naye nga naffe tukontributinga kinene nnyo okukyuka kwaffe kitegeera because oba ogambye kati abadde yesiga ka lipstick nga kati annina mukwano eyo gyayita atusanga nga tutiba ajja kundaba hello agamba eyo ono yeeyogeza bulungi agenda okuntestinga ku inner person nga mugattako maama gwobe nga togattako ate n'endabika egaane. So darling abakyala mube nga mukola ki yes mukyala Kalibbalo ye omu ku reasons zetwandirabiddeko njagala nnyo Rose olaba yes ate olina akagambo kawangamba nti wetugenda in fact wetufuna bannaffe twerabira gyeri kati nze nange nakituukamu nenneerabira nengenda agudde mu bikopo ate naye teyeerabira ye kyali kati gwe neweerabira who you are kati gwe ogula n'ebintu ebyoli sabula nga you want him gwe ate neweerabira kumba ate gwe balaba ogula ne balaba nate najjukira nti ye yagala Jane kati weerabidde Jane kyali kati bw'okyerabira gwe kennyini naye akwerabira kati ate ye n'alaba omulala Juli waali awo Juli atiba kati ate agenda osanga Juli nga tagenda kwerabira Juli amulimu ng'amumanyi yes so that is what we call self love
all in all nayiga self love era lubirizi lwange gyonna gy'oli manya gwentu gwogenda otomera ayina omukwano kuye gumanga kaddoma gumanga kaddoma oshegera kati gwe onajja nja kuwaako portion ate nze nsigale nga neerabirira nnyo nnyo n'olwensonga eyo bannange mubeere bulungi mama biroverova abaagala nnyo